mumpadde akakisa kantangaze eggwanga ku nsonga eyo. Ekisookera ddala nandyogedde mu biti ebyenjawulo, nandisoze ng'omuyimbi Eddy Kenzo, ate nandyogedde mu kiti ng'era ghetto youth, oba nenjogera ate ng'era president. Simanyi oba njogererewa naye kansooke njogere nga president ow'abayimbi. Bwe nawulira embeera eyo ng'egenda mu maaso ey'okulwana kwa Pallaso ne Alien Skin, bombi nabanoonya nfuna naye nanoonya Pallaso okusinga, kubanga Pallaso is a second vice president ku federation yaffe y'abayimbi. Ne mugamba president omulamba lwaki wakoze ensonga eyo, nanneetondera nnyo era neyeetondera n'abantu, n'awandika ne apology nga yeetondera eggwanga, n'agamba mu butuufu obusungu bwanninye ng'omuntu olw'embeera eyampisibwamu okitegeera. Naye era nasigala mugamba nti kyewakoze kiki kikyamu, genda maaso n'okwetonda, kubanga ekyo kifaananyi kibi kyetugezaako okumalawo. Nfuna bulungi nenoonya Alien Skin gwe saasobola kufuna, onfuna bulungi. Kaakati neŋŋamba ekintu kino tujja kukimala, kansigale nga nkyamunoonya, naye manje ali mu process emunoonya mufune, ate ngenda okulya nga balanze ekyo mu nnaku mmeka. Neŋŋamba ate ekintu ekyo si kituufu, lwa nsonga oli amaze emyezi n'emyezi ng'alanga akyo. Nze naaze ku kyo nkimanyi, essente zokka nga zeyaakayiwamu obweyi nnyingi nnyo, naye nga lwaki omuntu aba mukiika kyo mu nnaku 4-5. Naye nga ngenda kunoonya omwana ono njogereko naye. Alien Skin gwe ntegeeza, nsonyi omuyita omwana, yinza okuba si mwana naye gwa lulimi lwa ghetto musegeera. Naye manchi ali mu process emunoonya, ne ngamba lwaki nsooka nenoonya omuyimbi, lwaki sinoonya abapromota. Mpulira nti Abitex yali mu kintu kino, nensooka kunoonya abapromota. Ne tuyita omwami omwogezi w'ekibiina ky'abapromota balunywa ku federation, najja ne chairman waabwe omukulu Luba Events. Ebigambo ebyabavaamu bye bino, bagamba ako Akabadi temwonoona bizinensi y'abantu. Nfuna ne tubagamba Akabadi mutegeeza ki? N'agamba Abitex yakwata essimu n'akubira Balamu ne bateesa bakole ekintu ekyo. Bino biva mu kamwa k'omwami balunywa ng'ali ne Luba. Waliwo abayimbi abawera 30 abasobola okunjulira, nfuna bulungi, n'abakulu okuva mu AfriAid abatukwanaganya okulaba nti twegatta. Ebigambo ebyo byabava mu kamwa nga babyogera nti Abitex yakubira Balamu ne bateesa bizinensi eyo. Omu ku bakulu ba AfriAid abatugatta n'agamba olabika olimba, n'akubira Balamu n'akubira Abitex ne balunywa ku ssimu, bonna ne babagattako. Abitex n'alumiriza Balamu nti twateesa. Balamu n'aswitchinga off n'ava ku ssimu. Nfuna bulungi. Ebintu ebyo byatuga mu matuffe ne tugamba nti kitegeeza bapromota bo bakonaivinze beekubya abaana bano era bafunyeemu nga bwe mwabirabye. Naye njagadde mbeere honest okubabulira ebintu bino. Agamba nti nnimba byayogera balunywa ne Luba nga batudde mu maaso g'abayimbi abawera 40 ate weebali n'ebifaananyi byakubwa. Nfuna bulungi. For that case, bapromota mbadde mbasaba baveeyo bategeeze bannayuganda ensonga eno nga bwe bagitegeeza. Kuba ffe twali twagala kustopinga ki oli akiise munne nga tugamba lwaki embeera eyo ekola ki ebaawo, nga tugamba ffe katuwandiike, nga tuwandiikira poliisi nga tugamba nti amateeka agasayiningebwa abapromota nti mu Kampala mulina okubaamu sheemu bagamenye. Ne bagamba temutta bizinensi y'abantu. Kitegeeza abayimbi baffe at some point bayinza okuba baalwana, naye ate bwe baamala okulwana waliwo bannakigwanyiza abayingirawo okusobola okuba okufunamu. Eno emboozi gye mbagamba ntuufu. Yayogera balunywa omwogezi w'ekibiina ng'ali ne chairman waakyo omwami Luba Events mu maaso g'abayimbi abangi ennyo.
onfuna bulungi era abayimbi abo baaliwo basobola okunjula ne bamuzeeyise batabaaliwo basebaala bakadonkamu baaliwo bayimbi ba new generation baaliwo okuviira ddala kuba Kiba kuba Karo Kasiita kuba Resignature kuba bangi twalinga over 30 nga tubeetoolodde bali wakati boogera ebintu bino so njagala eggwanga limanye ebintu bino gye bikola ki gye biva ne gye biraga bwe baatandika okuwulira nti tutandise okwegatta abayimbi ne batandika okuyiiya engeri gye bayinza okutwekubya nze nali sobola kutandika kupromotinga show bbiri onfuna bulungi kiba kitegeeza ndi mu kupromotinga violence mbalaga nti ebyentalo bikola oba onfuna bulungi nali nnina okulaga nti kino ekintu tekirina kukolebwa nze ng'omukulembeze sobola kupromotinga violence bwe nkoota ekintu ekyo kitegeeza omwana omuto agenda kuvaayo akuba omuyimbi omunene oluyi ng'akitegedde ekyo kigenda kuntunda ekyo ekintu kyatuukako ku Bobi Wine n'olwaleero ayina enkovu yali ku Bat Valley ng'agenze ku jam session ya mbaga y'embaata Jingo Show n'amukuba ekikonde n'amuyuza wano yamukubisa empeta n'olwaleero ayina enkovu eyo naye ng'oli yali muyimbi muto nnyo ng'ono omusajja akoledde eggwanga omwana yali amuyuziza eriiso lwa nsonga yamanya kimukolera era omwana yatambulira akantu ako omusimanyi omukubi w'ennaku n'olwaleero bw'omuyita kyasooka okwogera so tetusobola promotinga bintu bwebityo bwe tuba twagala eggwanga ligendewa mu maaso abaana bagenda kutandika okuvaayo batuuse ku bayimbi abanene obulabe olw'ensonga baagala obakolera amannya ekyo ekintu tetusobola kisapootinga onfuna bulungi era saagala muntu ambuuza mulwaki tewa promotinze show yani ya Alien Skin show yabadde mu nnaku nnya yateekebwawo lwa stunt na kwagala kola business na buvuyo sinza kukiwagira nga nze omuyimbi ate era president w'abayimbi kati kanjogere ng'Eddy Kenzo birimbi mazi nze ng'Eddy Kenzo era saayitwa Alien Skin teyansindikirako bbaluwa nangamba Eddy nkuyita mu butongole nsaba supporting oba teyankubirako simu ate Pallaso yakikola yampita mu butongole era nansaba support ye oli teyaginsabaako nfuna bulungi wabula nalaba ku mawulire nga bankomandinga nti bw'atajje wano kijja kulaga biki oyo politics ate nga zisobola mwenyigiramu nfuna bulungi ndi muyimbi akoze erinnya lyange ndikoleredde so si byakuddawo okozesa buyaayi oba nfuna ekitegeera ekyokusatu nja kwogera nga ghetto youth nze nazaalibwa mu ghetto kulidde mu ghetto ate fe abaali ab'eghetto mu ghetto kuba ffe ne mu ghetto tetwalino yadde akayumba nti tuli balandi road twali bapangisa onfuna bulungi ghetto yenkuziza yenjoze mwensomedde yenfudde kyendi tetusobola promotinga indiscipline mu ghetto nga ffe abavaayo tusiige ekifaananyi mu nsi yonna nti mu ghetto balwanirayo abaghetto banywa biragalalagala abaghetto bo bwe batyo baayonooneka sebo ghetto si nnyonoonefu nga mwe bwe mukiraba nedda sebo ghetto nnungi nnyo tulwana kugitereeza kumakinga sure nti abantu abalinga nze n'okunsinga gye bava ne bafuuka abaakabi tetusobola gisiiga kifaananyi nti oba tonywa biragalalagala oba toli wa ghetto sebo mu ghetto eriyo abantu nga ffe abavuddeyo naye tetumaze kukozesa bintu ebyo abikozesa yonna asobola obikozesa naye tetugenda bipromotinga mu byo ebyakabi ennyo olw'okuba omuntu ali mu ghetto akola ebintu ebyo. I'm ready to defend that by all means because I have entitlement to talk about ghetto. That's where I came from. That's me. Ghetto defines who I am. I'm the real ghetto youth. You understand? Gye nazaalibwa gye nkulidde nze sigenze ko mu masomero n'engeri gye neeyisamu n'ebyenkola mbikola street smart because I'm a street kid. Nasula ebweru abantu enakivubu bamanyi wali we bazimba kati ebizimbe ebyo wali sawuliyako bamanyi enakivubu bulu ewali hamu owino katwe nayo kyako holding katwe bamanyi bulungi nnyo awo wonna kasaawe okitegeera ebbanga lyonna ab'emmengo bamanyi Kisenyi. So I'm a real ghetto youth and that's the real ghetto of Uganda. That's the center. So ghetto temugisiga kifaananyi kibi. You understand? Sagala bumuntu adde agambe mbu ghetto eriwo okunywa biragala na kulwana si bwe kiri teriwo okunywa biragala na kulwana ate teriwo kubba wabula ghetto eriwo okwekwata nayo yezimbe yekulaakulanye November president abagenda okufuga eggwanga lino oba okitegeera ekyo kye tuliko tebaddeyo ne babalimbalimba mbu ki mbu ghetto bwete bwefaanana ghetto si bwefaanana siri against Alien Skin era mwagala nnyo era boy nja munoonya njogereko naye mugambe boy buuka saagala politician bakukozesa okutambuza ebyabwe nga gwogwa kuba at the end of the day bagenda muleetera obuzibu
okitegedde musajja bagenda tandika omuzanyo ebyekiyaye omwana myaka 2-3 okuva kati amalirize nga yagenda na mu depression bro buuka webuuse saagala enduulu nze nkubulira nga brother nga boy kola byokola bya kabi n'ebikole nga weebereramu kubanga man politician is a Babylon, you know what I mean, but driving agenda zaabwe okulaba nga fuba to breaking. So buuka boy enduulu tekola okitegeera saagala bibuuzo nsonyiwa okudictatinga zino ensonga zentuusa ziri personal nga ghetto youth ng'omuyimbi nga the president w'abayimbi and I'm ready to defend it anytime. Brother, one love, respect, yeah? Nebaza abaze ne babawagira bombi naye ekyo mbadde nsaba kigwe kireme kuddamu kubaawo kuba eggwanga si bwe lirina okuba. Yeah? One love.